Emyaka si bwe bukulu biba birowoozo bya muntu bwe buki bwe bukulu ya bongo sirika nyabo sigwayogera munnaye Vyroota blaza kyekiriwo muganda wange lasta ali fiti ali best muganda wange nkwagaliza buyimba bulungi naye munnaye Mungu nga yakuwa eddoboozi kibambi gayi mulungi Vyro gayi mulungi mulungi nyata alina eddoboozi ddungi wangambo yagala balasta man nenjaye nenjivaako mama nasta rasta guy nayiga nafuna njagala ebyo byonna byerabira nze ndi mudama ninamu kumaanyi kati yeye agenda kuntera kakami nenkola nembusindika nenziruka paka mu nyumba baganda bange kyembagamba emyaka si bwe bukulu oli asoba n'emyaka 5 nenga goyina 2 mweja nenga omusinga ebirowoozo baserebo bannange nze kyembagamba nze ndi mama Africa ndi wansi mwe muli waggulu okitega njaga ngendo tuka kumenga ate mwe muli wa eri waggulu waddakeri mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yiteeza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 7 8 52 155. kale omukutu gutandika tusinzira okubanga tukuweereza erinnya lyange nze Sonko Muhammad ntambula ne Angel Gyal abeera yemabega wa kamera tuli mu kireku mu Ghetto ngaye mumanya ziyujo tubanga tuka tubanga tunyumyamu okutuba ne senga wa Ghetto tuba ne Nice waliwo Goreti wane emabega n'abalala Okay, twagala okubanga tunyumyamuko engeri ya vibe mpola. Twali wano wenyini bayitha we mama Africa. Master Mukisa nga ine ekivune muwagaliza okukikuba bulungi. Ekivulu kino nga bwe kyatambudde it was Friday na kuzomeza abadde 12 Yeah. Like byakugendedde bitawabira byotya. Ekivulu kya Master Mukisa. Yeah. Bambi mukwano assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Balamusiza abantu bange bensi bagamba bati bensinga okwagala ku mukutu guno kuba muneesiina gwe saagala ate muneeze munansonyiwa olulimi lunaye lugenda ne luwawa kuba siri muganda ndi mukazi mu lugwala naye muganda wange nkwebaza okukola shennungi kwebaza n'ekirala okulaga emikwano omutima omulungi basobodde okulaga ne batuukiriza kye wakola ki kye wali oyagadde buli serebu siina ku shoyo ntomatoma gye naawulidde yadde neki nemu nga bano buli omu yazze buli gwe wakola ki bagamba kyoyagaliza kikola kimaani kikola ki ne kituukirira Edikezo yabaddeyo Victor yabaddeyo baza yabaddeyo yensonga lwaki soogedde buli kika kya muyimbi kye yayagala kyatuukiridde buli yensonga lwaki soogedde buserebu omu nti n'ensoma mannya kuba kye yayagala kye yasaba kyamaze ne kikola ki yensonga lwaki mama Africa nze senga w'omu Ghetto kye nali mwagaliza kyatuukiridde era muganda wange nsaba n'ebibalo byo byonna ogenda okukola ki kuba kisimanyi kasaazi n'ebitabo bikuwuuba njagala ogende muganda wange ebitabo byokutuuka bitulamu nga kimu kyakoze eki n'ebibalo byo wataddemu byakoze eki byayise bulungi era nambine neebaza Allah okuwa buli kimu kye wasabye era ne neebaza bambi senga yakubuulira okunaaba akakayayana ako akeeza ako kakayayana kannamirembe kamutasuka kubo omukaabiro ogwo kuba muganda wange senga bale tebakusanyukira nga tebakola kinga tebakunaza kayayana tebandi kuyayanidde ku shoyo naye munnange buli gwe wayita buli wa comedy buli muyimbi buli wati buli dansa buli kimu kyabaddewo buli n'abantu bonna nene neebaza muganda wange ekintu kimu Master Mukisa nsaba Allah akulembere osobola otegeka show concert nga ya manye singa kona lugogo ali numba lugogo okay Nice assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi bagala nnyo abantu bange era baserebu bange one love je mwalaze ku Master Mukisa jenjagala ebeere bwetyo ne alien skin yabaddeyo Nice ogambo otambuli butya bulungi kozo leo ngoyogera mpola bingo batalikiriye
anti munange nagudde ekigwo nagudde ekigwo eno anti byagenda ne bitukuba kwolwo olunaku olwamasa mukisa nagamba bannange oba nkola ki tugenda mu lutalo lwa Ukraine ne Russia nalina mapensa wano anti munalina kuzino mukubako ku mapensa banyigira wansi neŋŋamba kangume nenkwata ekyokulwanyisa kwanwana olutalo olunene olukole ki lugwe era nenkomekereza naye munnayi nakola ki amagoba gegana naye wadde kano kaniki Jordani omanye nalingi inano ne bagibba anyiniyo ne bagitwala abagigula munnayi nange neŋŋamutwale ate oba byamu kino kijjukizo Mata mukisa omwagaliza ki after kukola concert ya Sosa Dalambulamu omwana oyo we bamuzaala olunaku lwennyini Mukama Katonda yamuleeterako ne kayayana n'amukweka naye tebasobola kukola ki kumulaba banne nze akanyigirizaako omuntu yali wali eri nga sikyalaba nze natambula ne oxygen natambula ne oxygen munsa buli kwekyusako nga nziraba liri kusabusa nga nze obulamu byakugendera bitya nze munayo manyize anti bizibu byereeta nagenda n'enzunga ate nebinkubira eri kazinga nagenda okudda nga bano bandeese nga ntye emiggo anti awo muneka tebansale obulago luli kati sikyagala tambula kiro by the way waliwo abantu abatugamba nze no bansanga na wakaawo ku katimba awo mazima wamamala bakuula sina oli yangobera kuva ku boda kuva wena vamba something down there manje badengendo kugamba kiri bweshisi omusajja yangoberera neziruka kati nze natuka anti nze ndi mudama nina mukumanyi kati yeye agenda kunte yakaka mine nkola nembusindika neziruka paka mu nyumba naye yali amazeewo singa sikulya kana akaloke tulya munne mama Afrika kaloka yamba anda bankasa musingide soko mbuliro manyize munne ateye embozi baddenzo manyindi senga soko mbuliro ko naku omusajja mugendo agende yakuleeta yakujja wakireka yanzijja yajja yakujja kukireka mu Victoria secho olunaku spice lwe yaliyo kati mbulira muganda wange omusajja mwali muina connection nayo bamwaite simumanyi yali wa boda nga simumanyi kati bannaye mbulira yewe yandeta nze naye ndowooza agenze kumangoberedde yakugamba bigambo kyalina kye yakusaba nti wayi mpaako byompaako bana teri yagamba yagala sente ne mwaye sina se nalinamu omutwalo munnaye nagutwala nga gwakulya kyamisana munnaye waliwo okunywa n'oyaywa nze nedda munange tambulanga ne kalifomu akalifomu ako kalungi nnyo ate ne kakamulali ako mama Afrika kamulali oyo otambulanga naye wanino mu nsawo oyo kalifomu omukwata ebisajja obimanyira nnyo naye kati naffe twabiyigira amagezi tugenda kati kubigwa enaku neno twagala kuyiga kungufu kati abakazi twagala era kati newe tubuuka emyala gino eno twagala kuyiga kungufu anti obuzibu nammwe mwambala nnyo buli buki butingi tuulu buweteze bane munansoni amanya abasajja beddeko abasajja naku zino tebaswala ne kabe mwana mutona amusanga n'ekikumi asobola kimunyakula kale nga tugenda maaso n'okusupportinga ebitono olw'omuvubuka gwenda aba trending ennaku zino Vyroota gweta muvubuka gweta Vyroota mumumanyi Vyroota kayimba kikomanyi aka Vyroota mayika risk tuwe mukotulire osese obusese oyina kayimba ka Vyroota komanyi wengereko naye maaso wengereko mu maaso kana kafoni yengereko mu maaso Vyroota afaanana otya singa ogezaako omunyonyola eri alina amaaso manene alina ennyindo nnene alina emimwa gya bbulaaka mulungi bambi gayi mulungi Vyro gayi mulungi nnyo ate alina eddoboozi ddungi wangamba oyagala balastaman nenjaye nenjivaako maama nasta rasta gayi nayiga nafuna njagala
ebyo byonna byerabira mali Muzimba kwe Mama Africa inako omanyiyo. Mwasibye mutya bane baserebu wange bane munansonywa ye Vyroota. Wengereko masa ate ndabo yongera mabega. Wengere wano. Munange munansonywa olugezigezi sirungi. Nedwa erutono. Wengere maso. Munnaye Vyroota blaza kyekiriwo muganda wange lasta ha. Ali fiti. Ali best muganda wange nkwagaliza buyimba bulungi naye munnaye Mungu nga yakuwa eddoboozi. Senga kale yali wanze Mama Africa. Senga w'omuggeto. Weyagaliza. Kayimba kikomanyia kake. Obuyimba bambi nzo manyi mwana kati wemba nga mbagambe buyimba buyimba bwe manyiko obuyimba ki era njatema ki mwana tuwaye tabula nja kutema kamukamu muganda wange oyina engoma nesijjagana kuba oli ki bulaza era sisi bwayogeddeko waŋŋamba oyagala basirastaman okitegeera nafuna njagala okitegeera waliwo nakano buyimba bungi manyi obuyimba nga butaano ne vibes endimu kati mwana mubimanyi naye munansonyiwa muganda wange nkwagaliza bisima bwerere naawe otutegekera esho ennene nga sister we yakikuwa nina mukwano gwange one of the managers gwe bayita naye otufuna ffenna nga tuli wano bwe tuti one of the managers bamuyita Geofix era mpisinganyiza naye awo nga nzija Vyroota alimu mutunulya Vyroota ayimbamu nga bayimbi ki like category yaabwe. Let us talk about Baliam voice. Tuongere ku bantu nga ba Victor Rose, tuongere ku bantu nga ba unknown. Munfuna. Like bwo mukwata no mugerageranya ku bayimbi banne abalala. Like kiri kitya mwiza muwa mmeka na abalala mmeka. naye omwana oyo oli yamu voice oyo omwana yamukuba yogera mpulire voice boy wanyiza kubire nga njagala eddoboozi lyo mpulire kyenfukamiza ne kumakya nsabirwe omutima gwo guwulira gugume buli ekikuteganya kimale kubamanya ebikabo gy'obeera bebimanyo balaba abasinga okubigula bo balaba bakulaza amafako ne bakulaga besirina kyenziza wendiba nzifunye njagala amaziga gongahase omwana oyo kakati abayimbi bano abayimbi bano bataddewo like bataddewo challenge ku music industry nga bulaba abaana abo boyogeddeko bonanze mwanze senga w'omu ghetto abaana amanya goyogeddeko ago abaana abo bayimba ate waliwo senga w'omu ghetto bannange abaana abo bayimbi abaana bayina eddoboozi abaana boyogeddeko abaana abo bayimbi bwamanze baganda bange mbasabira bisima bannange nete mukyusa kaloboozi ako kuba akaloboozi ako kamanya embeera akaloboozi ako kamanya embeera baganda bange tokyusa tokyusa baganda bange mwenna bana oyinza okubanga munnaye bakukyaye nosalawo owuliriza akayimba kaliya voice oba akavitaros nosalawo owuliriza akayimba ka unknown nosalawo owuliriza akayimba ka Vyroota noddamu amaanyi nga babadde bakukyaye kabe ng'obadde oli munyiivunyiivu awo nogamba noteeka akayimba mwana odda mu mbeera nga mwe abali eno mu ghetto ate especially nga muli baana bawala kiki muyinza okugamba abayimbi kati n'omuyimbi just awo kireka Vyroota because twali batuinvitingako abantu abamu whether ntumiitingamuko nabo oba namwe ne mubakyalira kiki muyinza okugamba abayimbi bebereremu ate batunule ekidda mu maaso manyi mwana amalala n'amalala manyi zo manyi mwana ndisenga wa muggeto ate mwana ki njogera amazima mweberere mwana baserebu baffe mwana mulina amalala mangi mwagala nnyo batulabe okitegera kola ekikutwala mu maaso todda ku bantu kulaba manyi mwana nsenga wa muggeto nze mbagamba ekintu ndi musanyufu naye saagala sijja bakiriza ate kulinnya mubbi sijja bakiriza kulinnya mubbi bakinkukiriza okulinya mubbi baganda bange njagala malala mugateeke dawuni era mundaba n'obuwani mbujjeeko mwana nze ndiddemu ndisenga wa mu ghetto amanya gagaba mama Africa eri omu ghetto mama Africa muliraba n'ettatu nagyekuwa ate ndi one love kuki ku buli omu nga mukimu na Uganda nawe abasi mu na Uganda naye nga ali one love era tubaki ne baserebu bange nzikyembaga mwejjeemu amalala mwejjeeko amalala mujjeeko okusinga kola ekikutwala mu maaso tunuulira kyolimu bagamba tunuulira kyolaga bagamba emyaka si bwe bukulu biba birowoozo bya muntu bwe buki bwe bukulu ya bongo sirika nnyabo si gwayogera
bongo magezi bugagga otaba na bongo tosaba mugezi otaba mugezi tosaba mugagga baganda bange chemba agambe emyaka sibwe bukulu oli asoba n'emyaka 5 nenga goyina 2 mweja nenga omusinga ebirowoozo baserebo bannange chemba gamba nze ndi mama Africa ndi wansi mwe muli waggulu okitega njaga ngendo tuka kumenga ate mwe muli wa eri waggulu waddakeri chemwa amalala competition imbi okitegeera competition ki imbi okusinga mwana njagala nange nkole kinskole ono kyakola kibi njagala mwana mubere fit tunulire kikutwala maso we kiba kitabo kyo ngogenda wandika nyimba zo vaawo atokola ki ono yawandise limba kyate mwana nedda mwejjemu amalala mwana ate mbuyira biddemu ebisula biddemu byendyoki munasomye topic mbadde sijogeranga ko biddemu byendyoki ze mama Africa bampita mama Africa nyine emyaka 23 natandika kaliyoki nga nyine emyaka 14 nga nkolera mu sky dancers wali mu Bombe nga nyina house 3 sky azokoleramu obazalizo nga dancer nga just mikwano jange gikola ki house nyingi nga dancer 2010 kanse mwana banzala 10 oba toyengere ku maso fena wetiwane ino njina wengere ku maso 12 neze mbagamba bana bawala bannangeze mwana munda bandika kazi kaddugavu naye ate mwana nze tunulira future damma maso bulira nnyo mwana njaga njogere ku biddemu mwana ebyetege ebyebusula mwawusi ebyo saa zino biserebu byaffe kangambe ekitone ekyokubiri ekiriwo beba dansa talent eyokubiri beba dansa okitegeera talent esooka bayimbi gye tubaddeko kati eyokubiri ba dansa mwana mbwira bidansa mwana ba manager mwana mulekero sasula abana sente entono abana mubatwala ne bakola zisho ne bavuga ne bafuka ne bagenda muzisho so najikolerwa mutwalo gumu nenga akoze eki akole je ne manager ne bamuwameka abanze ne bamwadde mu kitundu nedda kati muganda wange mbadde nkyakunnyonnyola nakolera mu house 3 sky hot 6 hot 7 neze kugamba yensonga lwaki mbagamba lwaki neteekako ekigambo senga wa mu Ghetto nze brother sisulangako mu house Dana lipangisa Ghetto ya mutwalo gumu n'ekitundu nga nyumba yagumu kitundu nga yattaka wa muno mwenyini mu Ghetto nga yagumu kitundu nga nyine emyaka 10 neja nenge ekibiri kiki kinene bano basisi bonna boolaba bano bonna batoba era nabo n'obabuuza ekibiri kyakenderera bukende neka kigenda kikoma kwa mawuti tukozesa obumaali wenkozesa n'obuki n'obukola wange kubanze sinywa mwenge ni mukazi musiraamu nekira muganda wange bannange n'olaba tuli twakolanga sho ng'ogenda ku stage wallahi muganda wange nga tokolera mutwalo nenga wallahi stage gyogenzeeko neebanga eri wansi nenga gwe omuwala olina kuba ku level ya waggulu ebiwala by'ennaku temumanyi kwambala ne mwekubako pagaalo Zezuno mama Africa ne kubye biki nayo ndaba ogirabe sikino izo gamba kawala kaddugavu tekaina kintu kyonna maso nenga neiseze konsila yajja mulekero kwesiga kopa galo konsila foundation oba muddugavu gula foundation oba baddugavu wesige foundation yekka okitegera mulekero kwesiga kopa galo wolu kati biwala byakaliyo kimba bulira mwana mwebereremu mulekero genda okukola ekirate enkera ne mwayuya au sinyingi mwana zembera muze binyiza mwana njagera mu ndabe okitegeera okole ekiratengira ne bayuya bibi kubiyuya nnyo kyokka ng'ekiro kyeteze ng'ekiro kyeteze okay kale nze Sonko Muhammad njongera okujjukiza oba okuzigira Babeti's Touch and Bito Studio basangibwe bulobaawo oluguudo oyitamu oludde ensangi makeup w'omulembe kupangisa gomasi azikola ku mikolo gy'okwanjula ku styling ambiri decoration ebifanaganako ng'ebyo enjogalo yabadde mabega wa kamera mbere bulungi Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155